Steven sebo biki byosinga okwagala ku Alien Skin ng'omuntu? Byosinga okwagala ku Alien Skin ng'omuntu ti muntu gogenda okunyiiza kyosubira nga sikyakuwa. Otegeeza ki? Like nto ogenda munyiiza ng'osubira tagenda kuddamu. Atwala asirike osobola nti yakivuddeko oba kuddemu oba n'obutakuddamu nti eta ye muntu omukakamu agenda okuddamu, agenda okusooka okutuula okulowooza after akuddemu nti si agenda okuddamu buli kadde nti wokireese nti amangu ago akuddemu. Ekimu nange kubanga buli kyenda mulabako malo making sure nange nkikole bw'onyiiga owuddamu bubi akakkana n'akuddamu oluvannyuma enjawulo gy'alina nange kyensinga okumwagalako. Maybe n'ekirala kyensinga okumwagalako nange kyempulira kyenjagala in case nange Katonda bw'annyamba ne mbaako kyenfuna mu bulamu bwange nyambi ku bato kubanga nange obulamu nabuyitamu. Alien kyensinga okumwagalako afudde ku baana abato abatalina kye bali, nange ndi omu ku abo baafuddeko nga sirina kyendi. Bw'ogamba mbu tolina ky'oli ate n'otugamba nti Alien Skin yafuuka muzadde gy'oli, kino kindatera ekibuuzo. Abazadde bo bonna gye bali? Abazadde bange bonna tebaliyo. Waliyo daddy but siri nnyo takitukuye ate mami simumanyiddeko ddala. Lwaki tomanyi gyali? Yafa yakola atya? No, mami wange yansuula mu ddwaliro nga ndi wa lunaku lumu nga bwe ngambibwa nti yansuula mu ddwaliro. Baakunyumiza? Yansuula mu ddwaliro nga ndi wa lunaku lumu. Bwe yamala okunzaala nampisaawo bulungi emabega w'eddwaliro nanteeka kasasiro y'eddwaliro n'ayitamu mbabaako omukyala yali azadde omulenzi kwolwo olunaku. Bamundeetera nga ndowooza nga omumanyi abato nga tanayonka era n'anyonsa ku bbeere oyo omulenzi oyo omwana netukulira wamu era nze nakula nga amanyi nti oyo mami wange kubanga nayonka n'ebbeere lyo nga ntegeera nga ndi wa myaka ena naye ng'anyonka ku bbeere nga takirinaako buzibu. Era simanyi mami wange mubulamu, sina daddi namulaba nga ndi wa myaka 15. Naye mu kaseera kwali tomulabangako? Nali simulaba, namulaba nga ndi wa 15. Wamusisinkana otya? Yajja nga anoonya era ng'ayagala kunzijja waka awe nakulira. Naye waliwo omuzeeyi mu famire eyo ssezaalawo oyo omukyala y'omu ku banyambako nnyo mu bulamu bwange kukula, yafa 29 omuzeeyi oyo. Olwo wali ku kyalo ki? Yantonde, ekyalo bakiyita Kashagama. So muzeeyi bwe yafa oyo nali simanyi ebirala kyaka takwataganya bulungi na daddi nga yali yazzeeko kwagala okuntwala nga nkyali muto nebigaana. Then bwe yafa kwe kufuna chansi mpola najja nankima nga nina emyaka 15. Era nensangayo mami wange omuto lwalina ogwalina nga mpisa bubi. Nanzijjawo owakaawo baali batandise okunsomesa nga nanfiiza emisomo gyange nesitasoma. Taata wo teyasobola kukuweerera? Ate nga yakujja ewaka wali ofunira obuyambi? We nali nfunira buli kimu nanzijjawo. Kati okyamuwuliza? Nkyamuwuliza. Asobola kukuwa nsonga ki lwaki teyakuweerera? Talina nsonga yonna gyampa kubanga nange ngezaako okwagala ndage mami wange oba nga mbeera wakiri erinnya lya mami naye talina kyeyali angambyeko, ngamba kimu obudde bugenda kutuuka omulabe. Kyannaku kyennyamiza. Obadde mulwadde emabegakaawo, wafuna obuzibu ku nsigo?
taata wo yakubeererawo ko oba teyamanya nti oli mulwadde? Yakimanya naye talina buyambi bwasobola kumpa yadde n'ekikumi. Bani abakubeereddewo mu kusoomoozebwa kuno okw'obulwadde? Tiimu ya Fango ne ali n'omuzadde wange. N'omuzadde wange ali Skin. Kubanga bambeereddewo ntwala okusiima kwentuuse wano, ntwala okusiima eri bonna mwenna nange baana ba Fango. Akensusu Kadama wa Alien bannange simanyi na kyembagamba. Neyanzege kimunkoledde bagazi bebambeereddewo mu bulamu. Kinagamba nti Alien Skin akuyamba nga takutteeko. Oba otegeeza ki nti akuyamba nga takutteeko? Alien Skin kyeyasooka okunkolera nga tamanyi, yanfunira abazadde. Nga takutteeko tomulabangako nanga akufunira abazadde? Yadde okumubuuzaako nti sebo osiibye ota. Nanfunira abazadde. Nanfunira ba brother, nanfunira ba sister. Olwo lwe yasookera ddala okunyamba. Alien Skin uddirwa omumiitinga lwali omusanzeeko ng'omuyimbi oba kale ng'omuzadde? Alien Skin nzije mu meeting ejuzi wano ku Wanalongo Kitone ku Labonita. Ku Lwomukaaga lwali Lwakutaano, ku Lwokutaano. Naye walala nga mulaba ng'omuyimbi. Nga ngenda nebwengenda ku Fango nga simulaba. Naye nga tengendayo ku Fango naye ng'osanga tanazuukukanga ng'obeerako. Naye ejjuzi ku Lwokutaano lwaggwa ngendayo, ngenda ku Labonita, nekubisa naye ebifaananyi, nembeera naye kumala essaawa nga 10 nga kwanga navaayo essaawa 11 nga bukya. Ku Labonita? Ku Labonita. Ekivulu kyali kiwedde, waliyo kyakolayo ki? Twatuula ku motoka ye n'atutambuzaamu n'atugulira ebyokunywa. Lindako, Alien Skin bw'asimbulwa okuva ku kivulu wagendera ku konvoyi? N'ateeka ku motoka ye okumanya nti omusajja oyo muzadde. N'oba nga takumanyi kasita kimanyi nti omwagala takuyinaako buzibu. Akuza kutuuza kusegeraawo n'agamba tuulaawo. Moment eyo wagiraba otya wakati wo ne Alien Skin nga omuntu gw'otwalanga muzaddewo ate nga ye oluusi maybe takimanyi na kukimanya? Gw'otwalanga omuyimbi wo asinga, moment eyo wagiraba otya mu kaseera ako wabeerera naye nga ospendinze obudde bwo naye nga naye omuwuliza? Nakaddamu okutegeera nze. Iye. Okuva olwo siddanga mu kutegeera. Kyojjodde engulu? Nakaddamu budde okutegeera ate sinategeera bulungi era bwe nakola mistake mu interview tombuuza. Kati kambuuze, gwe mbuuza tannategeera bulungi. Sinafuna moment ennungi kati ndowooze bulungi. Kubanga okuva olwo ngamba n'engalo sizinaabanga. Sizinaabanga. Sinabanga ngalo era tolaba mugundu bwa black bubuno nagano zinaaba kulwaki zinaabire ki omusajja yankwata mu ngalo nja n'okuyinamu omwezi gumu ne gugwako ninaaba mu ngalo kwange emikisajjo kaje nina gizani gwakwatako nzani gwakubisa gwa which fanani nzani atula ku motoka ye. Okay, kati twogereko katono ku mbeera ye y'obulwadde bukyanga ofuna obujjanjabi owulira otya era naye kirala obeerawo otya financially, osasula otya renti, ebyokulya obijjawa, n'omulimu okola oba tokola? Tutandikire ku ky'obulwadde, weewulira otya kati? Obulwadde buno obulwadde bwadde ngenda maaso nga nfuna treatment mu ddwaliro ly'amagye eryawo bayita Nsamize. Langa lwakanti abaana abamu bali tebakyakitegeera nti kati ndi ku treatment naye ndi ku treatment mu ddwaliro ly'amagye awo Entebbe. Jjukira twalina two kidneys nga ze zirinako obuzibu bweza kati
emu yali mu kutereera endala yekyayinako obuzibu naye bansuubiza nti genda kutereera mu budde obutali bwawala. Lwalina ndowooza ndaba si omubiri gukomyewo. Yali atandise okufuuka wa black. Ani ya connecting watuukayo otya ku ddwaliro eryo? Waliwo omusirikale ali mu SFC ayagala nnyo alien skin. Era bona musinkana omusajja oyo ne muyitiramu ebintu bye namusangawo ku luguudo nga bakuuma wane ku ntebe ng'anyambadde ekanzu yaffe eno. Naŋŋamba waawo omusajja gwe wagira alien skin, bulijjo nkulaba wano ng'oyitawo naye tubeera busy. Nentula naye nemunyumizaamu ebintu byange. Bwe namuyitiramu mu nsonga zange nansaba enamba n'agamba tujja kulaba engeri gye tunakikolamu. Nansaba enamba nagenda okulaba nga addamu ankubira. Bwe yankubira essimu nankonectinga gigenda nasinananga muntu nankonectinga nabo neyo munda. Era kati balinawo ndi treatment ya 3 months. Treatment ya 3 months nakatambuzaako emyezi 2 hasigaddeyo omwezi gumu nenkyukakyuka weeri. Kati nene. Wow. Omuwagizi wa alien skin ate nga mukozi wa government yakuconnectinga okufuna obujjanjabi mu ddwaliro ery'amagye. Kirungi. Kati obeerawo otya mu bulamu bwo obwa bulijjo? Olyaki? Ani akikuwa? Okola? Tutandikiraawo essaawa zino. Essaawa zino sikola, sirina mulimu. Gwali okola gwaggwawo? Omulimu bampumbuza okuva olunaku lwennyini lwe bantwala mu ddwaliro nga sirina manyi nga nzirise. Omusajja lwe yaŋŋamba nve ku kitanda ngende nzigule ofiisi. Kolo olunaku Miki yaliwo, Miki Media yaliko bulungi. Agamba omusajja kyoyo Florina yaliwo n'ategeera engeri gye byatambulamu mulimu negenda. So right now sirina mulimu naye ebyendya era Fangon Forest be bakinkolera. Ate rent era nawe be badde bakyakikolako Fangon Soldiers. Naye olinawo idea y'okutandika okufuna omulimu okole, weetaaga capital okole obeezewo obulamu? Kuba mu mbeera gy'olimu teweetaaga mulimu gw'amaanyi, weetaaga omulimu nga gusobola okukuleetera nga okola naye ng'ate tomenyeka nnyo. Nadde ninawo enteekateeka waakiri nadde njogeddeko n'abaana abamu nobwe tufunayo nebanfunirayo miliyoni nga 3 nange nsobola okubaako kyentandikirawo nga ka restaurant kubanga nina experience mu restaurant. Maybe ne Manerenda kubanga gye nalimu nga gwe mulimu gwe nali nkola. Nali nkola Manerenda naye kikulu nnyo nfokasinga nnyo ku restaurant ne Manerenda gwe mulimu gwe nsobola okukola. Era ntwala okusaba kwano gamba nti weena olieyo ng'olina ky'osobola okunyamba neyanze kyonna ky'osobodde okunyamba. Neetaaga okukola kiika bizinesi akatonotono ntandikirawo mpola. Abantu bawe enamba y'essimu? Enamba yange y'essimu eri 078 36 32 383. Airtel eri 074 82 91 97 then 2. Kale basiibule obugambo bwe obusembayo. Obugambo bwange obusembayo eri famire yo gye wazaalibwa nayo gy'oyagala okusembyayo naye oba oyagala kusembyayo Fangon Forest? Kano kalibadde kali too special nnyo. Kakole. Bannange ntwala okusiima eri Fangon Soldier saako ne daddi waffe omulungi muzadde w'eggwanga simanyi
for real simanyi bwe sobola okukigamba abantu naye alien kyankoledde mu bulamu simanyi batulabanga bagamba nti tetulina kyetugenda kubeera mu bulamu naye nga kati tuneesaawa badde mulwadde for 3 months mba mbeereddewo bafangoin soldiers naye alien skin ye bulamu era nze nkugamba kino Amero wendi nkugamba nti singa alien singa nafadda musajja omu yambuuza lwaki okabira nnyo alien ng'ali mu buzibu tiyamanya kiki nali ntegeeza lwaki nkaaba alien waatali obulamu bwange buba tebuliwo alien waatali obulamu bwange buba bukendeera nkulaba amaziga bweyogedde moment yo gakuyiseemu waliwo byejjukidde of course balwadde nga banzijjukira bujjukize nti kati Stephen yafa myezi 2 mabega naye olw'okuba nti alien skin kati zineesaawa wendi olw'okuba nti alien skin zineesaawa wendi nibafankoin soldier era neeyanza nnyo alien skin twala okusiima alien skin ne famire yo era Katonda akunkuumire akolekeyo emyaka gyonna kyanabasubiri naye moment ki ekyasinze okukukaabya gyolabye nti n'omuntu ogwosinga okwagala ayiseemu okusoomozebwa bwe kutyo alien skin twali ku kooti nali ku live bamuleeta mu kooti olunaku lwe bamuzaayo nali ku live alien skin bamukwata wano webatu mu kiwato bamukanyuga mu motoka nga amulaba esimu nenjikanyugane era abandaba ku kooti nga nkaaba tebamanyi ki kyankaabya kukwata ku muntu gwensinga ddala okwagala ng'omutima gwange nga gumulowoozaako kisusse